naye munzikirize nyanirize president wa NUP mukwano gwange Honorable Bobi Wine aje ayogere gye tuli. Engalo siziwulira. Honorable Zake nawe muwerekereko abalamusirike ita wano taata. Eno program sinyangu kwata naye njagikwata. It's okay. Sabanyo, sabanyo, owangule. Amanyi gekizikiza n'ekiri. Mukulwana olutalo bamalayika baka. Saba Katonda ayamba basaba. Sabanyo, sabanyo, owangule. Saba Katonda ayamba basaba. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ngambye nti Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kano kenyimbye pulidde ng'omwoyo gwange guzze mu ntebe yaagwo. Maze emyaka 2 nga sisobola kuyimba, sikkirizibwa kuyimba, newankubadde kyekirabo Mukama Katonda kye yampa era kyensinga okuliriramu emirembe. Naye nsanyuse nti lwensobodde okuddamu okuyimba, mbadde simbira abaana b'abantu, mbadde nyimbira Mukama Katonda wange. Basebo ne bannyabo, nze siri wano kukungubagira Pastor Iga, ndi wano kujaguza bulamu bwa Pastor Iga n'ebyo Mukama byamusobozesezza okolera ensi eno. Yesu gwe mugga ogw'obulamu, gukulukuta nga guva mu nze, gugulawo ensi ezikomera. Waliwo omugga ogw'obulamu, mbagambye Yesu gwe mugga ogw'obulamu, gukulukutanga kuba muze, gukulawo enzigi ezikomera. Waliwo omugga ogw'obulamu. Haleluya, 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 haleluya. Owulira Katonda eyatuwayiga, omwebaze olw'obulamu bwayiga. Owulira Katonda eyatuwayiga banange Mukama mulungi era obudde bwonna. Omukama mulungi. Ngambye Mukama mulungi obudde bwonna era ekiseera kyonna. Omukama mulungi era zembeera ze. Luno olunaku tetwalupulaninga, luno olunaku tetwalwagala, luno olunaku tetwalwesunga, ne Mukama luno lunaku alutaddewo. Bwe muba muffe akyabuusabuusa amaanyi ga Katonda, njagala olwaleero ogende ng'okimanyi nti Katonda w'amaanyi.
gamba munno nti Katonda w'amaanyi. Nandibadde najja dda okungubagira Pastor Iga oba okwegatta ku nkumi n'enkumi z'abantu okumusibula, naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwanga ninga mmwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi, abatufuga basalawo ti nze sisaanidde. Era ntendereza nnyo Pastor Mondo, nsaba ojjeko wano. Ono Pastor Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11. Nziramu ono Pastor Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 nga ndi mu senior 1. Naye yeewuunya akaana kato akali akagezi nali nsomera ku Brain Trust Academy. Era bwe yajja okubuulira enjiri nze omu ku baana abato abasooka okulokoka. Era nyina muganda wange bamuyita Pastor Paulo Sentamu, nze namubuulira enjiri okulokoka kati asumba church. Era nyina ne mama wange bamuyita Mama Nalongo, nze namubuulira enjiri okulokoka. Naye pastor nga bw'ogambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima, era ebimu ku bye wanjigiriza pastor watubulira ku kavubuka akato ke bayitanga Dawudi. Era musumba mbadde wano nenzigwamu amaanyi g'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tukakane kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okujjako nga twesize Katonda. Era pastor badde oyogera wano nenzijukira mu byawandiikirwa waaliyo kabaka bamuyitanga Nebukadneza. Kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga yali wa buyinza ng'alina amagye, alina ebitala, n'abalagira babumbe ekibumbe basinze ng'ekyo ekibumbe baleme kusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga baagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadneza, ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadrach, omulala bamuyitanga Mesach, omulala Abednego, ononsonyiwa sibimanyi nnyo. Naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadneza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda. Eyali Katonda nga bakabaka abakusooka we bali, era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ndi mbuto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oba oli awo yandibadde tatya. Baganda bange tuli wano nga tujaguza obulamu bwa Pastor Iga. Bagambye oba oli awo nandibadde sisobodde kujja wano kuba saayagadde kukyankalanya mikolo, kubanga bwe nzija ne bwe mba nze mu bulungi batandika okuba abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala. Saagala kubeera akabonero ka nnaku, naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda buli wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala. Era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manye nze ndulu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa nga bwe yakozesa Pastor Iga. Era ekisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda. Waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gye ndi n'ebitala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Funye omukisa kubanga wano we nsobolera okubeera safe mu nnyumba ya Katonda. Oba oli awo Katonda nanga nkozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pastor Iga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange, ate omusumba waffe Pastor Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pastor Iga yali kyali wange. Pastor Iga yali muyimbi. Pastor Iga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi kuviira ddala mu kacaca akatini akalinga eri mu ghetto mu Kiwunya Ennakulabye. Nekye twafaanaganyanga ne Pastor Iga okusooka ffenna tetutuukiridde, naye kitono kye tusobola okukola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe. Pastor Iga chachi ye yagizimba mu ghetto. Yali asobola okugenda eyo Kololo, yali asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi, naye yagizimba mu ghetto. Bw'abawo ekyokuyiga tukiyigire ku Pastor Iga n'abantu bonna abalinga ye. Sizze wano mutendereza nti mutuukirivu,
kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Waliyo olugambo olugamba tewali mu nsi muno mulongoofu, tewali wabula amazeewo omusaayi wa Yesu, omusaayi wa Yesu munale okunaza olw'ekibi. Pastor Iga yetowaza maaso ga Katonda. Ensonga lwaki olunaku lwa leero tuli wano ffenna. Naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna okubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bwe wabanga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Gwawakana nti Mukama tasobola kukozesa muntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti luno olunaku tetwalusuubira, ne oba oliawo Katonda yaluteekawo nansobozesa okwogerako nammwe. Sandi kisobodde baganda bange, naye nansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubeere bwakuba bwa ssuubi. Mukama bwe yasitula Pastor Iga, nkakasa ajja kusitula abantu mwenna. Kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Amondo, Musumba Jengo, wakati mu kusaasira Mukama akusaasire. Nze manyi ti Katonda ali naawe. Manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagero. Mukama tasobola kusindika ekisa kye gye kitagenda kukuwerekera. Musumba Jengo oli Jengo. Ejjengo mu Luzungu baliyita batya? Wave. Baliyita wave. Nkakasa mwenna abawulira ebyo bye tukola, waliwo ekigambo kyebadde bagamba eno wave ya people power, eno wave ya NUP, eno wave ya Kyagulanyi, eno wave y'abavubuka. Tulina ejjengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejjengo Mukama lyaleese okukyusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa abaprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana. Naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugja mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleese ejjengo okuva mu ghetto. Pastor Jengo erinnya lyo nze nkakasa situukiridde nnyo, naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejjengo, naye ejjengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yaŋŋamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwe mpenye ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye ali mu maaso gaffe. Maama ffe abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe, tuli wano olunaku lwa leero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gwe 10 omwaka 62 mwali muli bawala bato, ffe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ebikula eby'enjawulo bakwataganye nga bagala bazimbe Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakayita emyaka 58 naye ng'omukulembeze atufuga yakafugirako emyaka 35. Maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mbeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago nsaba gabafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubaagala nnyo, tubawa nnyo ekitiibwa.
nensaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tulyeyagaliramu maama. Nammwe mutunuulire nga mu myaka gyaffe gy'obuvubuka twagikozesa. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba bye bino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe bye bino bye yatugamba. Natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. Natugamba nti baleese fundamental change. Batata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okuyiwawo omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwa leero tubasaba kintu kimu, mukume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku bwenkanya bubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera ng'enjala ekuluma ng'omugaati gukuli mu maaso ate ng'omanyi gugwo. Ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetwagala ntalo. Ffenna tumanyi entalo kye zikola ensi. Neera tumanyi nti entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abaakola ng'ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwa leero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe. Tuleme kubeera mu kutya. Kubanga ekintu ekisinga obubi kwe kutya. Okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'ali battiddwa. Naye nga tukakasa nti Mukama oyo ali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera. Ajja kubeera naffe. So amawulire gendeeta mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima. Tubeere benkanya. Ebyo Bayibuli byetuyigiriza. Ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukoppako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti bye tumuyizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa kuba Katonda alamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya yegwe speaker wa KCCA. Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno. Naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwa leero nzijukira nti mwatuuma oluguudo Haji Nasante Gese Baggala. Yali musajja wa ghetto. Nze kyansanyusa nnyo kubanga kijja kuwa n'abaana ba ghetto abaddako mu maaso okwekkiririzaamu n'okola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okukusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nnyingi nnyo muno. Tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwa NUP, ku lw'abantu ba ghetto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere ne oluguudo oba n'ekijjukizo ekimutuumibwa. Sebo oli speaker wa KCCA, kino nkikugambye nga president wo owa NUP ate nga president w'eggwanga addako. Njagala abantu bano bakuwulire nga sinava waggulu, njagala bakuwulire nga weeyama. Mr. President, President waffe ow'ekkumi addako, kiba kibi okubanga oyogedde n'enjogera. Naye njagala okukakasa abakungubazi bano olwaleero nti mu wiikisi 2 okuva olwaleero tugenda kuba ne resolution etuwa oluguudo lwa muganda waffe Pastor waffe Yiga Augustine. Nga nva waggulu baganda bange mwenna munzikirize ne kino nkibategeeze nti nange nga bwe mmanyi bwe luli olugendo lwe lumu ate nga bwe tufaanana abangi saagenda mu kkubo lya kubuulira njiri. Naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda mu maaso okunkozesa okola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno, nga nkiikirira abantu ba ghetto, nga nkiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100, nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa
mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera pulezidenti wa Uganda ow'e10. Njagala obbakunga mwenna okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubabuulira ebituufu nga mubagula amaaso. Abasobola otuwerekerako mbayita mutuwerekereko. Twambala langi eyo emyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno mbayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe pulezidenti omuvubuka owa generation yammwe, mulabe pulezidenti atya Katonda, mulabe pulezidenti agenda okubeera omukozi wammwe si boosi wammwe, naye okusingira ddala njagala mulabe pulezidenti ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero ti singa tubikola ebyo byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina we baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu, naye Mukama baali baluddewo n'abagamba muyimuke, ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 126 alina Bayibuli njagala oginsomereko oba tugiddemu ffenna nga bwe tuva wano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyoka boogerera mu mawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi nti Mukama agenda tukolera ebikulu olunaku lwaleero. Tumpitangako mulukuzi gankukola, yimba nange lubongoya gamukyalira abalala namukyalirire. Tumpitangako Mukama wange, tumpitangako mulukuzi Yesu akakyusa eggwanga lyaffe. Yesu abakyalira abalala, abakyalira abalala, namukyalire. Listen to this, Pastor. Yesu, Yesu wange ukula ngabwe wakyalira Zimbabwe, naffe otukyalire, ngabwe wakyalira Sudani, naffe tukyalire.
wakyalira Malawi Omukama abampere nnyo omukisa Pastor Iga Mukama akumuze emirembe otulese mu lutalo naye luno olutalo si lwa mmundu luno olutalo lwa mazima luno olutalo lwa mwoyo era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule muyimbe Yerusalemi olutalo nga luwedde tuliyambale ejja kubanga Yerusalemi tuliyambale engule tuliyambale banyonyazi olutalo nga luwedde tuliyambale engule Yerusalemi epya nga bwe tugenda tuliyambala tuliyambala engule zimazamasa nambira olutalo nga luwedde tuliyambale engule Yerusalemi epya Mukama abampere nnyo omukisa baganda bange Bobby twagala kwebaza okujja nina kyenjagala kwogera ku Bobby nga tanagenda Bobby alina okwagala okuli Rio ekyokubiri nti Bobby nga Bobby is a most humble person actually abantu amulaba nga violent neewuunya but is a most humble person above all oli mukoddomi wange kati sima kyakukola but I want to assure you that I love you I believe in you ngabe nakwatuza obulokozi ngenda kusabira Mukama akuume Mukama akunyweze tusabe agati musabire Mukama muwanguzi naye kansabe Sara nga pastor wonkusabide Katonda akuseeko obukuumi toli bakukabi konna Katonda ali kukuuma ekiro n'emisana nzizemu okusabira nate Katonda akuuma amakaago famire yo nsabe Katonda akunyweze mu buli kyokola nsabe Katonda akuume buli kyoyagala Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu agenda seko ebimuli honorable zake mulindeko banaye honorable zake wewaffe Mitiyana kati nyinza obutanywa amazzi nga nzizeeyo ate nga taata we naye mukwano gwange nange njagala okugatta eddoboozi lyange ku pulezidenti waffe addako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mubane mumwebaze ku lw'obubaka obwo obubaka obwo mwoyo atukutteko ssebo Mr. President naye nga tumanyi nti ku celebration eno gye tukoze engeri gye tuwadde ekitiibwa omusumba waffe kati omugenzi tukimanyi bulungi nnyo nti ajja kuba atuuka mu nsi ensuubize era nze nsookera ddala okujjukira ekintu ekyansingiza ddala okwagala nnyo omusumba kati omugenzi Pastor Iga nga bwe yavaayo ng'ayogera ekyo ekimuli ku mutima ng'ayogera amazima nga nange bwe nnemera ku mazima ne bwe baagala okuntulugunya ne bankola byonna byonna ne nnemerako n'omusumba ono bw'abadde nga kyalemerako kyekyo wabala ne bamuvuma ne bayogera ki ng'akisigalako nze gwe mulaba wano banziba amaaso banteeka ebidagala mu maaso ne bammenya n'ensigala ku mulamwa naye nawulira bulungi nnyo nga ne Pastor Iga yagamba bamuntwala mu kkomera nga bamutwala ekitalya n'agamba nti ajja kubeerayo kasitaba nga kyayogedde akikkiririzaamu naddala ebyo batugamba ne bye bataatugamba ebya coronavirus n'abyogerako bulungi nnyo era basiba ne bannyabo mbategeeza nti amazima ago
gamufudde ow'eddembe era afiiridde mu ddembe era agenda kutuuka mu ggulu mu nsi ey'ensuubize. Era basabo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti bino byonna bye batunyigiriza mwe mudde mu maanyi kuba kati tufunye nabbi waakiri azzeeyo ewa Yesu, azzeeyo ewa Katonda ategeeze Katonda ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda, tulabe ng'omukulembeze ono avaako. Weewaawo. Era nga bwe kizze nti kijjidde mu kaseera ka byakulonda, kijjidde mu kaseera kya kugenda kwewandiisa, era kyova olaba mu bapulezidenti olwaleero lwe tugenda okulaba nga tuwerekera musumba waffe Emagombe, era pulezidenti waffe addako yasembeyo okubeera mu kifo kino, kitegeeza yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda. Bannange twesabire tulabe nga tusobola okulaba nga tubiyitamu mu mirembe, naye temutya oye naye n'abatiisatiisa mu mugambe titalina kyasobola kutukola, wabula tujja kusobola okulaba nga tutuuka mu nsi y'enki ensuubize. Eri emityana tugamba zivuge zaake. Mwebale nnyo neyanziza mugende museke ekimuli kyammwe. Mukama abawe omukisa. Bano abantu si bangu. Mr. Update bannange mumulaba, yesegirinya mumulaba Muhammadi naye ayingiddewo. Era nkusabira naawe oyingire movement. Ono w'ekyengera bamwita Mathias Walukaga, naye musabira ayingire mu movement na mutima na lokale mugende. Mukama bawo mukisa. Kakati nono mama Samu mumanyi naye ajja mu movement nga February yiseewo. Nono Rita ayingira mu movement nga February yiseewo. Ono zaake atwesibyeko nye waffe Lubaga naye akoma mu movement nga February awedde. Mwakubireko mu ngalo z'amaanyi. Weewaawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekako ekimuli kye. Katabe ateeka ekimuli. Abamawulire nga asaako ekimuli tulike. Muleke Robert Kyagulanyi addeyo mu ntebe ze aduule. Just a minute. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tuyimire ku bigere byaffe. Tuyimire ku bigere byaffe. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Kale tutuleko wansi. Weewaawo. Bakadde baffe obudde bututwala kantindiggwa. Mutukkirize watali kumala budde bwonna tuyite Pastor Moas abeeko ekigambo eky'enkizo. Oluvannyuma tujja kufuna okwogera okuva eri famire.